supportinga widely ku kiki kye tulina okukola ki kubanga kiriza obagaana singa nsalawo ng'omuwe nti kiyinza obutakola ki mukkirize mugaane kino sobola kukibuusa maaso n'okujja wano okukola final decision ndi katale ebibiina nga 6 bintuukiridde ng'ekisooka kye kya NRM bakuma crossing odeno PFF jotukwatire flaga DF sente zitebolingiddwa naye bagamba nyina abankulembera nenkola wide consultations offers running standing down tewali kikumi kyonna kyenaafunye era abadde bagamba nti buli anajja independent bamutaddemu sente ezo street talks tuziwulira tukirize tugaane ebibiina bintuukiridde ngeze okutuuka wano nga wayise wiiki 3 nga nyina okwogera njagala okubasuubiza sindaba kwogera awo mbasuniddeko obusumizi naye nyina sad story gyenja okubabuulira mujja kwewuunya kubanga nze bwe nabagamba abantu singa nali mukyala nalibadde enfumba mufumbo bumu olumaliriza nga tumaze okubutaminatinga nebewa nengenda kuki saaliendedde musozi bane bakama bange nasazeewo nga sikakiddwa nga Honorable Paul Nsubuga omubaka akulembedde emyaka 5 bannabusiro North mwebale nnyo nasazeewo nga sikakiddwa 2026 2031 sigenda kwesimbawo kubaka wa Parliament sigenda kwesimbawo olw'ensonga zange zembadde zenjagala okuwa zenja okuwa ne mu mawulire njagala okujjawo oluli olulumbaazi olugamba nti buli ayesimbawo bamuwadde sente lwaki tekiri bwe kityo nze gomulaba wadde eno nsigadde mu mabanja agatagambika naye kino mbadde nyina okukisalawo sinti saagala bukulembeze naye olw'okuba nzikiriza kyenzikiriza bakama bange kimanyi bulungi abagizi bange kino kibakubye wala naye mukirize mugaane sigenda kwesimbawo leka abananyi constituency abasinga okugitegeera ku kitebe badukanye constituency kimanyi bulungi kuba president nkimanyi bulungi abantu bange nze nabalaga NUP okubalaga NUP bwebesazeewo enzize ebbali nzikirize enzize ebbali sigenda kwesimbawo banvume bye balina okunvuma babadde bajja batuliisa sente kati njagala ekyomukisa omulungi bagenyiiko abaginzigyeko kadi baginzigyeko tewali wajja kugambira ti Nsubuga bo wakutte sente kati kansigale kole byenyina okukola nja kusigala n'abantu bange nja kusigala nkola bye tubadde tulina okukola muleme kuneekwasa bakama bange neebaza nnyo abantu bange bwenna neebaza nnyo betambule nammwe neebaza nnyo abalonzi ba Busiro North neebaza nnyo obwakabaka bwa Buganda kuba mwe mwandeeta neebaza nnyo media platforms mwe bigambo mubyogera ate sigenda kuvaawo ngenda kusigala nyinya ground kuba nzaalibwa Busiro nziikibwa Busiro mama tata jajja bonna bali Busiro zigenda kudokola ki batukola bubi NUP simanyi bino Mr. President abimanyi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye abantu abeetolodde awo bantu bakyamu nnyo mwatukola bubi nnyo naye ekiswaza omugagga kuba kusesema ntula bakama bange awo nga mbaliriza nagendako ewa bakama bange temulowooza nti nzize wammwe ensolo yange eri so sad and real nagenda ewa Honorable Ssenyonyi nemukubira nga kadi mumaze kigaba nenkubira Lubongoya nenkubira Sebuufu nenkubira Robans nenkubira Dr. Kanabi nenkubira Aisha Kabanda nenkubira Mwamba Kifumbi nambulutiki nga teyanziramu nga mbagamba saagala kadi ya Busiro North nemunoonye omuntu omulala agikwate kubanga wano mukoze ensobi tewali n'omuyamba reply bakama bange natwala initiative bonna nga bwe mbasomye kyenasembayo nanoonya ku president wange WhatsApp anti babadde bamutukweka nemunoonyako obubaka bwange nemugamba oba ali bulaba emyaka 10 ndiwulekako nesaba kati audio zikyaliko era president wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu audio zange za dakiika 10 ku kyakolebwa e Busiro North nkimanyi bulungi kweziri ku simu yo era ojja kuziraba kubanga batugamba bwe tusisinkanika era ffe tuli bwana buto
mukama wange simu naye nkakasa bulungi luliba lumu nja kusinkana nja kugamba ebigambo binene njawula mbunjobuzi naye mukirize mugane tuli mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu omuntu gwe basinga okutuwa Sembaganda Ronald zino ensonga zeepa lwaki Sembaganda Ronald ye mulabe wa constituency ekisookera ddala Sembaganda Ronald yasooka kutulyamu Lubaga n'atunda obwa sipiika ekyo temukimanyi ekyo mukimanyi bulungi Sembaganda Ronald tazaalibwa wano wa myezi 2 wano atukulembera atya ku bintu bye tukoledde wano eno kale singa sinze yalibadde Senono singa sinze yalibadde omuntu omuki omulala Sembaganda Ronald atukoze obwekirala nze tuyina mu kyetuyita chapter 14